ebipya bizuuse ku bbaasi eyagudde ekiro ekikeesezza olunaku lwa leero omwabadde abayizi aba senior 4 era ng'abasinga Mukama Katonda yazzizza bibye okubeera nga tekuliiko n'omu yafiiridde mu Kanene Akabenje. However, bakyali mu ddwaliro bapookya n'ebisago kubanga almost 90% ku baana ababadde mu bbaasi eno sokola booyo eriiso lyonna lyonna baasobodde okubeera nga bafuna ebisago. Ebipya bizuuse biraga mbunira drive oba yabadde ng'aliko ekigenderere ekyokubeera ng'asaanyaawo obulamu bw'abaana banene. Okusinziira ku mwana muwala agamba mbunira drive information tufuna mbu drive yagibuuseemu bbaasi. Mu kugibuukamu n'adduka ye n'agenda ebyembu waliwo n'emmotoka endala eyazze ye n'emuggyawo mu kifo neera paka kati drive tanaba kubeera ng'akubaako kyamulubaale. Ki ekyamutengudde okubeera ng'abuuka mu bbaasi? Ki ekyamuleetedde okubeera ng'akola ekikolwa ng'ekyo? Ki ekyamuleetedde? Ffenna tetumanyi, naye embeera yabadde ya bunkenke, embeera yabadde ya bunkenke nnyo nnyini ddala okubeera nti n'omuntu osobola okukeera ku makya bbaasi ejjudde abaana b'abanno gwe n'ogibuukamu. On top of that eringa ng'eyabadde mention okubeera nti n'abantu bagamba abaana bagamba bennyini nti yagibuuseemu kaseera kanene emmotoka endala nejja mbwatu n'agirinnya n'ebulawo. Era okutuusa kati ssaawa zino eno tewaliwo n'omu amanyi mayitire ga driver ono. Mukama Katonda yabadde bulungi nti neera wadde nga baafunye ebisago eby'amaanyi, wadde nga baafunye ebisago tewaliwo n'omu yafiiridde mu Kanene Akabenje oba gwe bagambye mbu afudde lwakano akabenje. Kyokka ate nga nabali abaana ba King David naye ndowooza story y'abaana ba King David ngikomyewo bukomye kubanga yo ekyagendera ddala mu maaso. On top of that waliwo nange omanyiwo ebintu bwe byali mujjukira ekimotoka ky'amafuta ekyagwa abantu ne kyabika abantu ne bafiiramu waayitawo oba zaalina nnaku ntono yalinga wiiki either nga wiiki oba wiiki emu n'ennaku nga zizo ekirala ne kiggwa neera abantu baakola kyekimu neera ne badduka ne basomba amafuta. So oluvannyuma lw'abaana abaana okufiira mu kabenje ate waliwo ka vidiyo kankakuleetere kubanga wembyogera oyinza obutabitegeera.